our struggle is at its most critical phase. We are in a phase where the dictator is desperate and clearly sees that his end is inevitable. General Museveni of today is not the General Museveni of 10 years ago or even 5 years ago. Here we have a dictator who is about 84 years of age, frustrated and confused. Most dictators in history don't trust anybody. They always impose their own children. But very unfortunately for General Museveni, he does not seem to have that option because he has a very deluded son who keeps disappointing him at every turn. We must give it to General Museveni. He has been a smart dictator. No wonder he's the benevolent dictator that he is. He was. Yes, so you Yugi Updates TV kosinzo bango tuliza gwo mukwano gwange era we bali kwekumira ku mayengo gano ga Yugi Updates TV. Speech ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde live ku Twitter mu abagisubiddwa ngibaddiddemu awo sobola okubanga mufunamu kye mufunamu abanatambula naffe mu abawagira enkyukakyuka abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bigambo bye bimpimpi avuddeyo n'ayogera ku nakyemalira Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we Mwami Muhoozi Kainerugaba. Bigambo bye abadde fair avudde n'agamba mu myaka giri eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni nakyemalira wadde yaliko nakyemalira naye si bw'ati we yakwatangamu ebintu yali nakyemalira ng'asobola okuba nga yeebuzaabuzaako naye kati ennaku zino buli kimu akikola mu lujjudde takyaliko kuswala takyaliko kutya. Lwaki ayogera bino byonna? Okudeployinga amagye n'abajeeti ku by-elections ezabaddewo mu Kawempe North zino zaakulaze bwatu nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni takyalinako kyatya wadde n'okubikkirira. Tewakyali nsonyi, kyonna kyonna bakikola mu bulambalamba, kyonna kyonna bakikola mu buliwo okusobola okulanga balambika eggwanga ekituufu ki kye bali. Kati ke kaseera nti beeyubudde batandika okulaga eggwanga amazima ki ge baliko mu kucunya abantu, mu kubonyaabonya abantu, luli batulaze nti badde beebisseeko bwebisi. Robert Kyagulanyi Ssentamu atutte ku nsaani ye okulaga okwennyamira n'obutali bumativu ku ngeri gavumenti gyekolamu emirimu gyayo n'engeri gyeyisaamu bannayuganda. Naddala abo abali ku opposition side abagezaako okuba nga bakanya gavumenti ku ebyo ebiba bigenda mu bukyamu. Oli ku Yugi Updates TV kosinza okuba nga otuwuliriza era we bali kwekumira ku mayengo gano. Nkugamba gwe ayagala otweyungako kija wansi wala ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola buli nnyo twegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Mbaagala nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.